Yes, mbaniza kade kano mwasibye mutya muri mutya ngenda kupasa omusubscribing ate munyigene kade. Nabire mu ggwanga ne munsi muno. Bagita Fadi TV kimogenda kubanga mugi followinga munansi w'eggwanga oba lya Uganda. Omuvubuka wuuyo yafunye ekikyala ekizungu. Yafunye ekikyala ekizungu n'abasinga birowoozo omuvubuka ono afaaki. Bagamba nti si kansimbi yabanza kubanga bagirana ekikazi ekisooka bannange. Ekyamazima ekikazi kikulu. Naye ebiseesinga abasinga ebisinga obba wasisa ebikazi bino ebizungu nsimbi. Kati ne bwe kifa ebyobugagga byonna biba bizze mannya g'ono omuvubuka. Naye ekyamazima ono omuzungu obeera ng'oli naye aba bawunya ebiso, bawunya ensuzi ez'obukadde. Abazungu bakaddiwa bubi. Era newuunya abavubuka abafumbirwa abazungu bano. Abazungu bakaddiwa bubi, omuzungu bwakaddiwa bawunya lukuku lwereere. Mbabuulire bawunya bukadde. Kati mulengero nina akoose koosagwa. Si mukazi si musajja bonna abawunya obukulu. Bakaddiwa bubi bonna bakootakoota. Aya ajja kugamba ono omuvubuka ono Omukadde Awasizza kwegamba agenda kubeera nga mmeedi we. Bikaddiwa bubi ebizungu. Ebikadde. Onaawulira wuyo munnange yeefunidde ekikyala ekizungu ekibyula kye akyefunidde era embaga bagikoze baaba. Abasinga bagamba nti omuvubuka ono anoonya visa, anoonya butuuze. Manya abawaga abazungu abo omuntu okufuna obutuuze bino byonna biba bisobola okuyamba okufuna empapula bino. Okuwasa, okuzaalibwa, okwewandiisa. Ebiseesinga okwewandiisa kukalubamukko omuntu okufuna obutuuze mu ggwanga lyonna n'okuwasa. Okuwasa nakyo kirala n'okuzaalayo ndowooza. Okuwasa, okuzaalibwayo. Ndowooza bye bisinga obwangu. Registration eyo ekalubamukko okwewandiisa okwo si kwangu okufuna empapula. Kati empapula ziba zijja kumwanguyira. Afunye ekyala ekizungu. Manyi bagamba okufuna citizenship osobola okuyita mu film marriage. Mu kuzaalibwa ne mu registration. Kati bano abavubuka oluusi abasinga baba balampapula. Kati waliwo n'empapula abazimaze. Kati eggwanga lya Canada yalimaze dda. Kubanga ono omukyala munnansi w'eggwanga lya Canada era nga omuvubuka oyo munnange bali Canada era ng'empapula z'e Canada ono yazimaze dda baaba. Kati Awasizza ono alinga mukyala we ab'empapula oba ozimaze obutuuze oba bumaze obutuuze. Abasinga bagamba nti ebiseesinga bano abavubuka abafumbirwa abawasa. Manyi bagamba nti ono kati yafumbiddwa erikyala oli ye musajja ono ye mukyala, omuvubuka ye mukyala oli ye musajja. Aya onaawulira nga munnange ye yagambye mwe abamanyi mwogere mutokomoke nsingenzi n'ekizungu kyange. Bagita Fadi TV gimwongere okubanga mugifollowinga musubscribing ate munyigene kate mbeebaza ne bagamba nti muli bakabi nnyo okubanga mugifollowinga. Abatambuza amawulire gano balaga nti omuvubuka ono munnansi wa Uganda era nga abasalizeeyo mu Northern Uganda ey'engulu gy'afubutuka gy'ava. Erikyala n'erizungu ndowooza oba oliawo yalisanze mu ggwanga Uganda. Bukolokolo baba boolekedde mu ggwanga lya Canada gye bafunidde omukolo gwabwe, gye bakulidde omukolo gwabwe ng'abo balengera ebifaananyi byebyo nga abasinga bagamba nti omuvubuka ono abalampapula. Mbagambye nti empapula ebisi ebisinga oluusi ng'omuntu ayagala okuzifuna amangu ez'obutuuze wasa muzungu. Fuba ng'ofunayo omukyala gw'owasa omuzungu. Era bino ebikyala ebikadde. Si bakadde bokka kale. Si bakadde bokka naye gufukulanga bw'oba ogenze mu mawanga ago ofunayoko omukyala gw'owasa ojja funa empapula. Kuba olina okumukwata obungi kubanga yamutabukamu oba ogenze okugobebwa bayinza okudipootinga. Kubanga bagambye gweyinza omuntu z'oyitamu okufuna obutuuze mu ggwanga lyonna ly'oba oyagala ndagana amawanga g'abazungu gano. Kuzaalibwa filbirth okubanga gye bakuzaalira. Kati n'ekirala ki film registration, film marriage ne mu bufumbo. Kuba ebiseesinga abasinga bawasa ebizungu bino nga tebabyagala. Baba balansimbi abalampapula. Zamala MC Kapale. Ebiseesinga oluusi kiyinza okuyambako ne mba mwawukanye
olw'ensonga nti kale empapula oba ozina ezikulaga nti oli mutuuze ziyinza okuyambayambako naye ng'era si nnyo okusinga ali nga mukyalimu na kubanga Amos Kapali yayawukana dda n'ekizungu kye naye ate akyaliyo mu Amerika olw'ensonga nti yali yafuna dda ku mpapula ez'obutuuze oba oli ndowooza omuzungu omukyala teyamulabisa nnyo kubanga ebiseera singa ndowooza bw'omulabisa singa kyamulabisa ekikyala ekizungu yali badde yalipootingibwa dda nga yakomawo dda e Uganda nizuba oliawo baayawukana ne kimuleka empapula n'asigala nazo yafuuka kati mutuuze mu ggwanga erya Amerika ebiseera singa ndowooza oluusi okukulipootinga n'okusazamu empapula zo gw'obadde naye nga mukyalawo nga mwawukanye omuzungu yenna nzo okulemezaamu ennyo okulemerako ennyo naye oba takulemedde kuba ayinza obutabifaako empapula okuzikulekera kubanga ayinza okugamba badde ambonyaabonye mu dipootingi sinawa wano musazeemu citizenship ki empapula ze ez'obutuuze musazeemu muzikansolinge mu dipootingi bakisobola ndowooza oli ng'ataddewo embeera abadde mukyala gumbadde mukolaki gumbadde mwagala naye nga mwawukanye munaye byebyo abaana bye bayitamu okufuna obutuuze olaba mutufuna butuuze munazi wa Uganda n'ogamba ono yakikola atya kumbe yeetuusizaako bbomu ya kikyala kizungu bagaye bano abakyala abazungu baba bawunywa olukuku oba kiki baba bawunywa babukadde si byangu bantu bangi nnyo bawasiza abakyala bano abakadde babeevumira ddala abangi ababadde nga bamugamba boyi waffe wetulisizaako bbomu lwakuba tetukakasa oba boogera bituufu nti abazungu bano bawunya olukuku tetukakasa banze kuba oliawo babasalako mugambo tetukakasa kubanga abantu bangi bavudde nga bamugamba nti omuzungu oyo gwawasiza agenda muwuliramu kuba nti ne bawunya obukulu bawunya simanya ng'ensu ez'obukadde sajja wattu naye agayemu abamanyi zino nakyembala nze nkyalina kyembala alabika balampapula musajja wattu bampi bagita Faali TV kimwongera okubanga mugifollowinga Faali Uganda SKR TV Uganda nokosa ne KB TV mba tumudeka abalikata Saudi Arabia nembebaza nembagamba nti muli b'amaanyi okubanga mugifollowinga updates mba nazo each and every single day mubaye bulungi mbagala nnyo mwenna mweraba like ngo commenting